tukwanyiza ku mukutu gwaffe omuganzi gwe bayita Uganda mu Kamoli amanyi Dobozi Pampita Ntambi Jimzo number one rich boy Maxwell Junior. Nakulwalero tukuletedde biki ebifa mu Uganda entertainment industry atenga bifa ku muntu wa wansi twakitegeddeko amawulire ge twafunye mu weekend ng'etandika twakitegeddeko nti mwana mulenzi abantu b'ekyebando beekubiridde enduulu of course waliwo ekibbattaka ekitandise okutambula mu area yaabwe naye nga amawulire ge tufunye kigambibwa okuba nti omuyimbi gwe bayita Kyagulanyi Ssentamu Robert aka Bobby Wine atereeza okuba nga asogebwamu enwe oba olugalo okuba nti yali behind this thing ng'ayita muganda we gwe bayita Banjoman. Saawa zino twogerera bw'ogenda ku side ze Kyebando mwana mulenzi gwe bayita Bobby Wine mwana mulenzi gwe bayita Banjoman aguze ettaka kugatta n'okusenda abantu mu area eyo. So abantu batuvuddeyo ne batugamba nti mwana mulenzi gwe bayita Banjoman talina ssente talina nasse lisobola kuba nti abagwa ku ttaka nga bwe bakola ki nga engambo ezitambula naye nga Diamond naye nga Bobby Wine oba His Excellency the Ghetto Gladiator yali behind mu kibataka kino eno. Twavuddeyo ne twogerako n'omukungu w'okukyalo omukungu gwe bayita Sheikh Yunus Batanda natutegeeza nagamba nti omukulu Bobby Wine aze nga anyaga ettaka mu bifo ebyenjawulo. Tujjukire nti yali agezaako tugamba nti Bobby Wine yali mu buvuyo obw'okunyaga ettaka lya Buganda side ze Busaabala ate omwoyo His Excellency the Ghetto Gladiator nti mbu yagula eka nga 5 side ze Kasangati gyatudde oba Emagere gyatudde naye buli kaseera eka ze zigenda zeyongerako naye nga tebamanyi why. So bino bye bifa mu bantu b'ekyebando bakubidde enduulu nga bagamba gavumenti ebataase ku kibattaka ekiri ewaabwe. Bye for now. Nsigadde Ntambi Jimzo. You can follow us on Facebook and Twitter, Instagram. Netubeera nga tukwasaganya ensonga zino.